so kati ensi bw'etyo weefaanana naye nga Nicole katusuubire nti ajja kutuula yeebake yeebuulirire afuuke omuntu omulungi mu nsi. Bino ebya gurupu mbu balina gurupu barikuluutinga abawala ne babazanyisa emizannyo egiridde ate byo byogerako ki ku poliisi ekinootinze egenda ku investigatinga nti wekibanga ddala kituufu bonna bagenda bakwata. Omanyi poliisi engeri gyekolamu, poliisi tekwata muntu okujja ng'oli yaloopye naye baabirabye naye nga tewali yaloopye. Kakati wekinazuulibwa nga ddala gurupu eyo gyeri mbu bakwata abaana abaali babarecruiting ne babayigiriza engeri gy'osendasendamu omusajja n'omuggyako nudes n'omuggyako ssente simanyi n'okola otya n'ozitunda mbu n'oziteeka ku gundi bagenda kubasiba mu website balina mbu app yaabwe eyo gye babiti bagenda ffenna twamumanyira mu kamera nze bayiven saakimanyirawo nti omwana yali family gye nafumbirwamu nakimanya later nali manyi tumuyamba nga tunayamba girl child ebintu bye yali yakola byali biswazanga nga batya okwogera anti munange omwana omupangibwa nga siina kyemmanyi nemanya Allah nwanira entalo zange mu lujjudde ne mu kyama kubanga osanga omwana ono singa teyadduka n'asigala nange kuba kati ffe otulaba wano tuba n'abalabe from the blue olinga takwagala with passion nga sobola okuyita mu muntu akuli okumbi nga tolaki wamukola nagamba nti njagala nkolere bwoti ate omuwala yandabikira nga ye ekikwata ku kasente osobola omukozesa ekintu kyonna naye nga teteri ssente yabwereere era afa ki nange nze yajje wange mwoyo mulungi kumuyamba mama fina oyo alina vidiyo gye yankolera nagamba nti Dr. Kulthum munnange nno ffe twakusooka mu kuyamba naye olugendo luno lw'okutte si lwangu abaana betuyambye si mmere nkitwala lightly naye nkirabye bambi kyeyayitamu era nange tawulo ngisuddewo abaana bonna betubadde tubeera nabo nga nsula nabo bonna bazadde baabwe babatwale nja bayambiranga eyo bonna abaana babakadaama bonna kyayagala mwana yenna kubeera wange nja fees nje zibaweerezanga eyo ku masomero eyo bafune gye babateeka. I'm so sorry. Yeah. That is very emotional. Of course bagezezaako okwogerako nange mu inbox nti munnanga gye tutonvaamu ne kati munnange mmwe muzaala buzaazi baana siweza nti mama Nicole yamanya omwana ebyalikera enkyokkola kitegeera kati gojja kuba oli babanga nze ensonga ekwatagana n'omusajja nje emfasayizingira ddala nze nkimanyi nti omusajja muzibu omusajja ye muntu akutabula ne famire yo n'akutabula na buli kimu ate famire omwana tagitabudde okitegeera mama we era amugambye mwana ngo ntabudde mu famire okitege mama wabyogedde kubagana ne muganda we bali ba Luganda ddala kale munnange edda byabangayo n'oleetawo omwana wa ssengawo n'abatabula ekigambo naye tebyabanga bya mitimbagano byagweranga mu famire ne guno omulembe bigendera ddala paka ku live omwana ateekako live nga ssengawo ayomba okitegeera okisanga ku social media ofuna otya abantu b'otamanyi abantu b'emitimbagano n'otandika okumpisaamu amaaso n'obanyumiza ebikwatagana ku famire yo okitegeera n'atema ekigambo omwana oli atema ekigambo mutuufu kinjamanyi agamba omwana yamutemerera oyo mbuno twamutwalira bukeeki twali bweriiridde omwana ayogera kale gwatusinga okuyamba Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapunjabi kano kolaba nyambadde omwana omuwala yakampadde ng'ekirabo Rida collection. Yampereza ne Shariel kama nja kakola gati. Banange. I'm so happy. Rida collection. Akolerawo. Akolera wano Emakereko kyekizimbe ki. Ali wano mu Uganda. Ngo kalungi kazi. Ne kalungi. Bade menya vudde Dubai. Sinabara kubake kusizamu kifaananyi naye kuliko akakaya kuliko akapale buli kimu. Yes. Kwambiye bale. Sinamu. Yebale nnyo mashallah. Ya ayina n'edduka we Nabugabo.
Nina masharia. Mugamba aje muwagire ko temuli zintuka. Mwenziri ate ng'ebintu bye byataki hajati. Wow. Ngenda muwagira. So reader collection mukwano tumiddeko webale nnyo kapage kange nakafunye bulungi nnyo. Webale. Bana abantu batandise okumpa ku birabo oba ntandise okukola ku mirimu egisanyusa. Nengo okoze emirimu gya foundation bannange ng'okoze emirimu gya girl child. Munagolooza abantu basiima ebyo tebabiraba. Anti ye Mungu asiima. Katola baluli ku radio nayogedde ebirungi bingi ku Shiba. Naye basazeemu ako kokka ke nayogedde ku Shiba. Anti fitina nnyingi abantu batambuza nnyo negative. Okitegeera the whole day yesterday nabadde ndi ku internet nzunga endonzira eri buli muntu ayogera ku nze nga bwe nayogedde ku Shiba. Naye ng'ate ebirungi bye nayogedde ku Shiba teriyo. Tebabitambuza. Exactly teriyo yabyogedde. Sikatenda we yagikola. Yeah. N'olwaleero tukomyewo hajati wiki ebadde very busy. Saasobola kulaba ku Saturday mami yali akomawo okuva e Mecca. Webala omulimu omulungi. Nali so happy for her bambi. Mimi wange okuva namugamba nti nagenda Maka. Mami teyaddamu kwebaka. Nga ngamba mbwala otabawalabu. Hajati kino kikambwe. Sema mukiro mwana wange cool. Ndi wano ndi mukulu otabawalabu. Bambi yasanyuka. Alhamdulillah. Mashallah, that is very nice. Buli mwana kyalina okukolera mama we waba alina obusobozi hajati era ekyo. Ate nze munange nzo ndaba. Ekintu kinasooka oyiga mu nsi. Nti esente Allah zatuwa wallahi si zaffe. Sente za Mungu nga yagambye zikujjako. Tewali yadde eddakiika. Naye omwana alese emmere enjala etuluma gotoli. Tujja kulya ku kamera since morning. Mukuliko entebe. Twavuddeyo. Twavuddeyo. Bambi your mom is very proud of you. Amazima gakati. Wabeera gwe nga gwonzaala. Nga gwonzaala omwana nga nsi. Tewandibadde proud. I tap into her blessing. Amen. I really do. Banaye mukuliko eyo mwatugabudde bulungi. Bambi emmere yawo. Piraawo yabadde muyitirivu nnyo basisters bo bamanyi okufumba. Ekituufu. Mama waffe yatuyigiriza emirimu. Okujja kukalenzi nze yali tamanyi nnyo mirimu. Ne baganda bange bamanyi emirimu. Walinga osoma? Nze daddu wange tayagala nkola emirimu. Nga mbeera awo just nga ntudde awo kibebi. Ate banaye batata tebakweka laavu bakikuba abalala bonna nti nzo. Naye nga tidaddu waffe yali mukambwe. Naye nga bambi alina omukwano. Era baganda bange bonna bakugamba bane bambi daddi yatwagala. Naye nga yali mukambwe. Okay. Bukyanga tukola mboozi ya Pretty Nicole hajati tojjanga mu mawulire gyogerako. Era buli muntu abadde ali very confused abamu nga bagamba nti nze nali nkukuba ate ndi mukwano gwo. Era ekyangira kyanfosinga okuddayo nnyonnyola abantu nti nze hajati bw'abeera mpise nsitukiramu nenkola ki nenkola ekyo kyabeera ŋŋambi. Olwaleero lwe lunaku ndooza Pretty Nicole lwe yakuwa appointment ey'okumusinkana. Bibadde bitya? Kati ensonga ezamala okufaanana nga bwe zaafaanana nalina okunoonya Pretty Nicole. Nalina okunoonya ne maama we kubanga maama we ye yamundeetera wano. Nali America then waliwo omuwala. Nali US. Njuke nalina mu kisenge awo wembeera nga ngenze mu US. Kati message nejja omuwala n'aŋŋamba gobye Canada ojjukira bya juice. Kati omuwala n'aŋŋamba Vanessa. Bya Vanessa nali Rwanda. Nali ngenze ku Rwanda University presenting a paper. Kati bya Canada bya recently wano nga Nicole amaze n'okusoma. Ojjukire amaze tula P7. Kakati nali America waliwo omulala muyita Menta akola ku Abasanyuka TV. Nali simumanyi. Nangamba nti Pretty Nicole ayagala kwogerako naawe. Nimuga nenga siri mu ggwanga. Nangamba tuli mu ggwanga nimuga yendi mu America. Nangamba kale wano bakomyewo. Kadi mpereza kojja we message kuba kojja we yali wano yi nice genze naye. Nimugamba nti Pretty Nicole mbwa yanjagala kwogera nange. Nangamba natera toliwo nimuga nange mugambye taliiwo. Manya siriiwo. Yali kuki? Kojja we nangamba nti asoma makeup. Konze oti kati nze obwongo bwange nalooza nti agalayo capital wachi wa makeup. Kati wenkomawo of course nga tubeera nawe mu Ninja Girl Child na kuinforminga netujja tuwulize Nicole
kiki kyayagala najja n'omukyala muyita Churab era muyigiza makeup ne maama we kati nze nno mmanyi baagala ssente ne Churab n'aŋŋamba nti hajja ati ekituleese Nicole abadde asoma makeup Queen Germany yamutwala eri okusoma naye n'abeera bullied eri okutuula P7 bwe yabeera bullied n'ava ku ssomero mama we n'amumpa agira asoma makeup onzo otyo kati mwagala capital wa makeup mwagala how should I help you mami we n'agamba nti ffe kye tubadde twagala waliwo tusaba omufunire essomero nga wanaabeera mutubajja mu bowlinga nga walindako agenda atuula ebibuuzo bye kuba akaseera kali kabulayo katono abe nga revisingako kakati konze nina essomero ate essomero lyange ndirinamu 5 administration yonna njagiwa amateeka baleme kubulinga mwana bamuprotecting afune ekirooto ki ne mugamba mama naye omwana ayagala okusoma nti ayagala okusoma nga tukwata Nicole gwe kenyini olina bye wamugulira ne Queen Germany oba yaweereza ssente mukazi wati bambi twegatta abawala abaaliwo museera fenna actually nayo yennyini Churab oba yamugulira ne keesi n'agenda ku ssomero wagenda ku ssomero tutuula naawe tugamba nti Nicole ono wakomawo ekyamazima yetaaga ogendako mu rehabu akyuse empisa ze rehabilitating abantu balowooza rehabu ya butabika nedda si ya butabika rehabu ekola ku bantu nga ali addicted n'omuze omubi nti kati omwana embeera ze nga zaalimu baba basobola omuyamba n'akyuka kuba oli ba specialist ekigambo ekyo saagala okiyise mu kamwa tukisabika embunga woobiraba ebyo weebityo aba asobola okukola ki okubivaako ng'etuuse munange nze omwana bwe yamala okusoma bwe yamala tula P7 yansiibulira nakusimunanga ebintu byange mbitimye nadduka kale awo wakati awo ndoza batamu ya breakingamukko najje nabeerako nange obanga week obanga nnaku nnya baba na P7 juka tibawummula nnyo yagenda results zinaatera okudda ndoza nga zinaatera okudda n'avaawo n'agenda ekyo nkijjukira bulungi yalinda yagira results tetwali naye naatera okukomawo n'agenda nedda ojjukira nti omwana oyo mu holiday twalina omutwala eri mu rehab nadduka tetwamutwala ekisaasi bamugire bamuregistering secondary school n'agera nga report cards zinaatera okudda nadduka n'avaawo awaka n'agenda kati jjukira ebibuuzo bigenda okukomawo ng'ate tulina kumala kubira mama weki mubuuza afunye mmeka ate nga ne mama we tumubuuza zaafunye ate naye tazitubuulira ate ne Queen Germany yennyini nga naye agamba mbu tazirabayo yali amututte okuregistering nebyo byonna byonna si bikulu kubanga omwana buli omu yamuwa Allah yamuwa buli omu owali amaanyi ge waliwo omuntu asobola okuba nga ebitabo bino tebitambula bulungi ate nga watandika okucenkyebula amazina nga omulaba wagacenkyebula ng'ate awo wali talent nga alina eddoboozi lyeddungi so buli muntu ali endowed differently ekyo tekyandibadde ekikulu kakati munaye Nicole nze ye naddamu omuwuliza nga muwuliza waabwe fosabe waabwe baali bamuwuliza twaddamu omuwulizaawo nga yeefumbiza audio ziyitingana nga yogera ku Queen Germany brother we nanoonyaawo we nakolera eyo video abantu ne batandika okugamba nti ffe twesibye ku mawulire ga Nicole tetulina mawulire ge twesibako aga Nicole kubanga buli kintu kyali kitambulira mitendera ate nga nammwe mwetaaga okukitegeera bwe twataateekayo gundi results mbwate mutubuulire omwana yafunye mmeka bwe tutabalaganga kino ate mwaligambe nti omwana twamufumbiza kituufu kati Nicole omwana wa kamera buli kimu ekyo kiggwera muki kubanga ffena twamumanyira mu kamera nze baithen saakimanyirawo nti omwana yali family gye nafumbirwamu nakimanya later nali manyi tumuyamba nga tunayamba girl child ebintu bye yali yakola byali biswazanga nga batya okwogera anti munange omwana omubi basukako awo Akram n'asooka n'abyogera kituufu basooka kisirikira kati munange nga tubeera awo oli omusajja w'e Canada katona atukutula emitima oli omusajja yamuteeka ku mitimba nze mamange yatuba yasibira mengo ku kitanda mama yangamba nakuwulira nga okaaba pressure ne zirinnya ningamba omwana nga abadde ki naye nga kyali kyeka ngo natya gujjukira omusajja wagejja to stressinga stressinga mama w'omwana ebyo ne tubiyitamu
banaye ne mumpayiriza n'okumpayiriza mu comment section nga ddala abantu bagamba ati Jalayika yatadde noodles kati ate ng'ozitootya naye ono omwana okusinziira ku bigambo bwedda byayogera ne audios ezikingana natuuse n'okulowooza nti Jalayika yakozeseyo opportunity yeeteera kubanga era omusajja yagamba si ye yabita mbumachazi yali atiisatiisaamu naye mbu ku mitimbagano si ye yabiteekayo ku mutimbagano byagendako ate abantu baabijja otomanyi nti no twamanyira ku mitimbagano nti omwana ebintu babitadde anti nga byatuuse dda mu bubokisi bw'abantu box is what inbox eno muzi whatsapp group omwami wange ng'azirika ebintu nga bigenda ku mutimbagano twabirabira mu bubokisi kati munnange yawondooza n'asiriikirira ngenza okuddamu okumuwuliza ate audio z'abaana bawala nga ziyitiŋŋana yasooka kafuta n'amuzza ndowooza n'agifunamu nga opportunity nagaa kati kanneemulise n'atandikiraawo nasaayo mbu kubanga yali yagamba dda mukwano gwe mbw ayagala stanti adde mbw atrendinge nawulidde audio ng'etambula okutrendinga oba kati bakufunamu ki nenze ndaba osobola okutrendinga ng'okola ebintu ebirungi balabeka bawala batrendinze nga bakoze ebintu ebirungi tomala kukola bintu bibi tomala vuma bantu tomala kumala kweyambula osobola okutrendinga nga teweeyisizza bubi so munnange bwe tutyo nga nnoonya nga abawala bajja batuula bye batubuulira nga tubeera mu shock kubanga ebintu bye Nicole byayite bigatta tebitegeerekeka ng'osigala weebuuza ebibuuzo bingi neŋŋamba nina okunoonya Nicole ne maama we bamaama ye yandeetera omwana n'asaba mumuyambire kitegeere nga siiza kumala nsonga yonna na Nicole nga maama ye taliiwo and besides maama we muganda wa mwami wange nga tubadde tulina okwogera lwakuba nti ensonga eyakoze obubi nti ensonga zino zonna zabadde mu media zabaddeko zi audio zabaddeko zi video kwegamba nga tetulina kyekikolera Nicole yadde alina kwetondera mu kamera anti omuwala nze bwe amala okubinnyonnyola mubuuzo olina obukakafu tojja wanotemerera nange omwana namubuuza naŋŋamba mbulina bwonna ate sinze nze kaabulina naŋŋamba tuli abawala bangi ffenna odyoza gundi yo tuzirina omwana oyo we yakuteeramu ebintu ebyo kiki ekyakujjira mu mutwe era kuyita ku mwana njogereko naye tewafunamu okutya ng'omuntu neewuunya nnyo nobeera threatened noga oba ekikyamu omwana ono oba nankola ekisingako nze ekisooka nebaza Mungu neŋŋamba nze Allah njagala kubanga ekyamazima byonna byapangibwa nga siina kyemmanyi nemanya Allah nnwanira entalo zange mu lujjudde ne mu kyama kubanga osanga omwana ono singa teyadduka n'asigala nange kuba kati ffe otulaba wano tuba n'abalabe from the blue olinga takwagala with passion ngasobola okuyita mu muntu akuli okumbi nga tolina kiwamukola nagamba nti njagala nkolere bwoti ate omuwala yandabikira nga ye ekikwata kasente osobola omukozesa ekintu kyonna naye nga teri ssente yabwereere era nkiddamu abatulaba teri ssente yakakeeke era newoba ogifunye tebamu baraka bakera nkyene bakubuuza nti owange miliyoni 10 zewafunye za ddiiru ziriwanga tolina na 10 naye ng'onaayina miliyoni 5 azizanyisa nabako kyazikozeemu n'azirabako so munnange nga mpita Nicole nga twogera wetwogedde she has owned ensobi ye n'agamba nsaba bansonyiwe kubanga ekyamazima madde njagala mmanya afa kinange nze yajje wange mwoyo mulungi kumuyamba mama fino oyo alina vidiyo gye yankolera nagamba nti Dr. Kulthum munnange nno ffe twakusooka mu kuyamba naye olugendo luno lw'okutte si lwangu abaana betuyambye si mmere nkitwala lightly naye nkirabye bambi kyeyayitamu era nange tawulo ngisuddewo abaana bonna betubadde tubeera nabo nga nsula nabo bonna bazadde baabwe babatwale nja bayambiranga eyo bonna abaana babakadaama bonna kyayagala mwana yenna kubeera wange nja fees nja zibaweerezanga eyo ku masomero eyo bafune gye babateeka. I'm so sorry. Yeah. That is very emotional. Of course, bagezezaako okwogerako nange mu inbox nti munnange ajja tutonvaamu ne kati munnange mmwe muzaala buzaazi baana. So nti mama Nicole
yamanya omwana ebyaliko era enkyokola kitegeera kati bwojja kuba oli muntu mulungi naye nga ate ye omwana ali ku birala nnyo paka era nkiba tuteekako obulabe naye nga wali oyagala mbu kuyamba ebintu bingi nnyo bye tusobola okufunamu empeera tujjaga tusima enzizi eyo ku byalo kitegeere tusime enzizi allah tuwe baraka tubeere nga buyambi tubuweereza eyo abaana basomereyo nga munoonya gye mubateeka mu holide byebyo ebyange olowooza lwaki Nicole yakoze ekintu kino Hajati anti obadde naye lwaki tomubuuzizza kubanga nange kinnemye okutegeera ombuuzizza akabuuza Hajati nze nja nze yaŋŋambye Nicole ayagala ku trendinga nze mubuuziza nti wenkwe miliyoni 10 ze wabadde oyogera ko zikolamu ki nga yeesesa asese abadde yeesesa bwesesa kuba mugambye nawulirako nti wali oyagala miliyoni 10 wenkwe essaawa zino miliyoni 10 ozikolamu ki omuntu oyagala sente yandiŋŋambye nti munayina ka bizinensi oba yagakola saaluuni oba obugoye bwange bwenti ne bwenti naye ndoza for her she's very addicted to social media nti lwabeera nga tayogerwako kyovala yabuukira kafuta from the blue nti zinabyebbafidde zesinalaba ku mukolo nayebyebafidde tebikwatirako wa Hajati owuliriza akameseji oli awo owulira omwana ebintu bya planningira ddala omwami owuwo ku bubwo it's very unfortunate kasita muwala waabwe yo paati yaabwe bajja kudiringa nayo as a family naye nze nabafumbira mu bufumbirwa so I know keeping that line nze already Nicole bansanga n'erinnya lyange ndikuumye erinnya lyange ndikoleredde ate era nkyali me I want to leave a legacy nze siwononangako obulamu bwange nze dijja sibangako omwana muto nali muto mu byaka naye nga ndi mukyala mukulu sibangako omwana muto n'obuuza mami wange at a very tender age nga ndi mukyala wabuvunaanyizibwa akola ebintu ebirimu amagezi ngenda kuweza emyaka 3 nga bampa PhD 3 degrees nga maze zifuna ndi mu kuzimba legacy yange ndeke erinnya eddungi ndeke nga impactinze abaana abawala ng'ova eri kuboyaga trendinga ng'otandika okunjogerako ebintu ebitakwatagana ne bakwano bo naye Nicole nze mugambye kaliddamu okwogera ku linnya lyange ekyo kibeera ekyokulabirako ne gurupu ye ngenda bakwata mbasibe anti ekirungi babikolera ku mitimbagano singa babyogerereyo mu kyama singa tetubimanyi naye tujja kubalaba bajja kgenda beebakeyo osanga banayiga n'abalala abayambibwa banafuna ekyokuyiga nti owange muntu aba yanyamba let me mind my business kati bwewayogerako ne mama wa Pretty Nicole ebintu ebyo nga bibaddewo ye yagamba atya bambi ye apologizinga nangamba jeti bambi ze sibirimu nazaala buzaazi mwana naye ze sirina buzibu weyaŋŋamba ng'otunula ng'agamba mbu weyagamba yagamba ye bambi tabirimu kati Hajati kiki ekikuviiriddeko okutwala Nicole paka ku poliisi anti lwaki mutute ku poliisi bwetwogeddwa ne mami we n'amugamba oke ne yeetonda weetonze ne mumugamba nti kakati Nicole omanyi obuzibu obuliwo nti ensonga zino ziri out there mu media singa zibadde mu nnyumba zibadde ziggwera mu nnyumba naye wakwata audio n'okwata zi video bitambula ku mitimbagano meaning tulina okukwata kamera juzi wabadde ku live ne group y'abawala nga webanvuma nga wooseka nga toyinza baga matima nenge anti wange mumuje mu bintu bino kitegeeza naye wabadde encouraging ng'onyumirwa ebinjogerwako nemwe ati tuya kuteekawo kamera weetonde bulungi so si bya kunetondera mu kyama nagamba ye teyeetondera mu kamera mama namugamba Nicole tonzita wasobya omukyala nagamba mbu yalina brand gyazimba kugamba nze sirina brand kwanza kankutwale ku polisi no kitegeera wano wenyingiriddewo nga abapoliisi bamutwala nga wabadde agamba muteetolera mu kamera mbu alina brand gyali mu kuzimba ajja kuswala kyokka bannaye omwana Nicole brand tebazizimba we bati osobola okuzimba brand nga tovumye muntu yenna ffe twavuma baana ensi yonna etumanyi twavuma nze baana ntyana ovuma omuntu newe mbeera insulted nsobola okuddamu nga njagala okunyiza but professionally
okitegeera nomanya nti no by then no hajja kino kyanzizeemu yanyiize byebyanikola kati ku poliisi bagambye batya anti kati tukkiriziganyizza Nicole neesonyiwe aneerabye nti nafumbirwako n'ewaabwe oba yali abaddeko nange bw'obeera mu nsonga ezifaanana bwe zityo omwana oyo akoze bubi anti twagala nnyo okuyamba poliisi negamba etya netuwandiika ekiwandiiko nakirekayo nange nenfunako kopi wamanze Nicole nakubulira Nicole mbadde ngenda musiba ne lwamamiwe ne musonyiwa bamamiwe mukyala ategeera bambi ategeera emusonyi kula maama we nembadde ngenda mutwalayo mukomera ly'abaana abato amaleyo omwaka gumu agenda vaayo omwana nga ateredde oyo omwana oyo wali gye basibira abaana abato bamuteeka yagenda vaayo ng'alina empisa kale n'otegeera nti nokumutimbagano olinako abatakwagala naye n'okalubya ebintu bwayagala kutrendinga kati nagenda kutrendinga mu bubi kubanga ekyo kyeyakoze ayi ate yebimuswaza byayagala olwekyo kibi kubyakoze ekanaawo anti kati awo atrendinze mu bubi I think ye oba bulungi oba bubi tetafaayo for as long as erinnya lye balyogerako nze wandabikira kati nno munnange Pretty Nicole gendako ku page ku gundi ku video gyentadde ku TikTok yange osooka otunuleko mu comment section otegeere abantu abali ku side yo n'abatali ku side yo buli muntu akusalidde omusango buli muntu agamba ayagala kugira abaana abato abatatya abantu bakulu banange ffe nga twakula tutya abantu abakulu abamawo bagamba weetonde ngoyinza maama wange aŋŋamba ntyambunne ku myaka gye nnina maama wange naŋŋamba kuli weetonde nesigala nga ntudde Allahu akbar omukyala omuyo omulaba oyo gwajje makoyo okunkwata obukwasa amatayina empisamu empita kiwulira namu ffe mama ffe mukwano gwaffe naye tumutya mukazi mukambwe era wooteerijja era omwana yasimye alina ekyejo ate ndowooza abazadde tuddeyo ku nkola eri ey'obukambwe oba oli osinga abazadde baffe tebaali bakambwe ndowooza naffe twandibadde tutiiriika tutyo naye abazadde abatukwasa omukono ogw'ekyuma bye bibala bye tuliko leero tunaagamba ki hajati ebigambo bingi ebizze byogerwa ku mutimbagano naddala ku nsonga eno abantu abamu nga balowooza nti eno yabadde stand munnange am too busy to make a stand ekikulaba abaana ba social media bibasanga byeboogera tebamanyi na muntu gwe boogerako kati nze nkole stand ngifunemu kindi too busy enkya ngenda kositinga mukulembeze wa ggwanga mulambo ekyokulala okola otya stand ku maka go okitegeera nze ndi too busy for that sirina budde wa nonsense stand kati njagaza ki ekyannyongerako kinnoonya ki nze ndi complete Allah ampadde buli kimu mwebaza bwebaza yes Mungu mwebaza bwebaza kati nkole stand ngifunemu ki tewali mukwano abantu just beetereza ate era ensonga weba ngeze ku social media omuntu tumuyambeko okutegeera ensobi ye kubanga yakituufu social media in-laws gyebali omuntu ng'akwagaladira honestly ng'akwagala nga ne kapo yo we bagikwataka kuba ekikonde nga n'omwana wo ng'okulya kati tulwa ntwesunga omwana wa Shiba mwana waffe Fibi yatuzaalidde omwana basenga b'emitimbagano bamama b'emitimbagano bakojje gye bali so kati ensi bw'etyo weefaanana naye nga Nicole katusuubire nti ajja kutuula yeebaka yeebuulirire afuuke omuntu omulungi mu nsi bino ebya gurupu mbu balina gurupu barikuruutinga abawala ne babazanyisa emizannyo egiridde ate byo byogerako ki poliisi ekinootinze egenda ku investigatinga nti wekibanga ddala kituufu bonna bagenda bakwata omanyi poliisi engeri gyekolamu poliisi tekwata muntu okujja ngaoli yaloopye naye baabirabye naye nga tewali yaloopye kakati wekinazuulibwa nga ddala gurupu eyo gyeri
mbubakwata abaana abaana babarecruiting babayigiriza engeri gy'osendasendamu omusajja n'omuggyako nudes n'omuggyako ssente simanyi n'okola otya n'ozitunda mbu n'oziteeka ku gundi bagenda kubasiba mu website balina mbu app yaabwe eyo gye babiteeka gye babirabira mbu babiguza abantu ne babitimba eyo poliisi agambye genda kinoonyerezaako nti kati buli abeera anoonyanga oba black queen agendayo n'alaba example n'omwana oyo ani yamuyingiza oba mu bintu ebyo nebuuza mama Nicole alina emyaka emeka nkuwulidde kubanga tumugambe waitu balimba nga mukyala munnaffe bamuntu omumpi nga mutono muganda wa mama Nicole nze sibamanyi sijja kulimba famire eno ena sinagiyiga naye oba muganda we oba mwana we sibamanyi bulungi sikulimba kujjako buuza omwami wange wallahi nze siba famire ebannene kati abamu sibamanyi naye nga bambi abadde agezako okundaga ntajeti bambi tusonyiwe ebiki kati oba aba muganda wa oba muwala we simanyi era sega tabadde mama wa mwana oyo yandigenza okuva eri ekampiringisa nga ye brand esingayo obulungi nga kyekyokulabirako ekiriyo eri abaana abato buno Nicole bamupangira agenda Canada abe Canada bawoninge Pretty Nicole ajja so tebinkwatako nze binkwatako linnya lyange agenda okumusuza ulijja mu nonsense wensibe mega agenda okumusuza naye bambi tusaba agenda ekasa n'afuuka bize anava mubiboozibozi n'okuteeka takola gino emirimu gyalejjalejja gyabadde akola wano kubanga eyo abazungu bo balayika babyagala simanyi munnange olowooza n'afuuka bize oyo omwana nga talabika kubeera hard working ayinza okukola delivery eyo anayoza Pretty Nicole sikwinaako buzibu naye babanga nze ensonga ekwatagana n'omusajja nje emfasayizingira ddala nze nkimanyi nti omusajja muzibu omusajja ye muntu akutabula ne famire yo n'akutabula na buli kimu ate famire omwana tagitabudde okitegeera mama we era amugambye omwana ngo ntabudde mu famire okitege mama wabyogedde kubagana ne muganda we bali ba Luganda ddala kale munnange edda byabangayo n'oleetawo oba omwana wa ssengawo n'abatabula ekigambo naye tebyabanga bya mitimbagano byagweranga mu famire ne guno omulembe bigendera ddala paka ku live omwana ateekako live nga ssengawo ayomba okitegeera anage okisanga ku social media ofuna otya abantu b'otamanyi abantu b'emitimbagano n'otandika okumpisaamu amaaso n'obanyumiza ebikwatagana ku famire yo okitegeera n'atema ekigambo omwana oli atema ekigambo mutuufu kinjamanyi agamba omwana yamutemerera oyo mbuno twamutwalira bukeeki twali bweriiridde omwana ayogera kale gwatusinga okuyamba baire gwatusinga ekyokulala abantu balina kye batategeera nina komenti gye ndaba nga bagamba mbu bw'oyamba abantu bali mu limelight kakati maama baagala mparedingawo abantu nti muyiteewo abennyamba erinnya lyo negyova babeere siriyasi by the way siyina kuyamba buli muntu buli omu alina omukisa gwe Allah we yaguteeka baba bamanyi nti nno abaana babwe mbasomesa bakimanyi gye bali ate from nursery to university level nekyokulala ensonga ya Pretty Nicole kyenjagala ogyogerako ku nsonga eyo kyenjagala okwongerezaako nti Nicole already yasangibwa na wa mu famire oba kino akyogera emirundi emeka tukibakaatiriza naye nga ekyokuba nti Nicole wa mu famire era nakimanya luvannyuma basooka kinkweka nekimanya by the long the way nti oyo nno oyo mwana wa sister wange bada ngenda tulira my mother in law ne mama Nicole nga bafaanaganira ddala nengamba ekituufu bambi ba Luganda naye nga nze ebyo bya famire yaabwe bajja kwetereeza bo nga bo of course bayinza okunyiga nti kati omukyala kojja yabadde agasiba mwana biki mwe mutamanya nsobi ya mwana we naye nze munnange banaye abazadde mutegere ensobi z'abaana bammwe ze bakola and be fair tojja neno n'ogamba nti tulina brand gye tuzimba okitegeera oli ku linnya ly'omuntu oligira nange ndi brand kyovula bafiirawo okulaba nga bampasa
nga bamanyi nange nakyengatta ku family ndi mukyala. Yeah, bali so proud of me by the way. That's amazing. Yes. Nabo bakimanyi nti nno ndi mukyala like they feel good to identify with me. Tiyo mukyala afefe twakola ki? Betwamuwasa. Ate ya brand ya mwana wo ng'agenda nza nninyirira. Mulokubanga omwana tumuprotecting ayina kyazimba. No. This was too much. Neka sabiwedde. Batabaganyiza abaana ab'obuwala abo abayisinganya audio. Abawala bo twogeddeko nabo. Baite twogedde nabo abaana abo. Nempagamba omulaba mita Shamira. Bagambye bakakanya obusungu. Kubanga baali ba mukwano. Bibamanyi byabatabula. Naye Nisha nti ekyamazima tewali kyantabula. Naye nakwatibwa ekisa. Bango nomwala yali mukwano gwange nga yambulira ebirungi bye wamukolera. Nengamba ne lwaki Nikola ngamba tukole deal tuswaze bawa Hajati. Kangene mbulira Hajati ategera omwana gwabeera naye yo mwala ensonga jja wagamba mbu tewali kyabatabula mbu ekyo. Mwera mami we yamugambye sikwagala mawulire nati webale kuyamba mukyalo oyo. Sijja kujajinga. Mami we mbu yamugambye. Hasinawo nze wembagambidde nti zino audios ezigitingana ebintu by'okweswaza ebyo mubirekera. Bakakanya obusungu. Wayambye naye bw'oba olina ekikuluma yatulira Nicole ategeere ensobi ye. Ndoza bajja kwetereza ng'abaana. I think bajja kwetereza. Obaka bw'olina legal child. Obaka bw'olina legal child. Babeere bagumiikiriza. Babeera n'ebintu by'amangu bissa. Bintu yamangu bisa wawulira audio z'abaana ezengeji zabadde zitambulamu olaba nga bayolekedde okubanga badestroying obulamu bwabwe. So girl child beera mugumiikiriza. Allah ajja kuwa buli kyungi ate wuliriza bazadde bo. Abazadde baliyo bastruggling okulaba nga baba raising babaagaliza obulamu obusinga obulungi. Naye munayagala ebyamangu mangu. Tekijja kuba kirungi. Abantu babaddemu n'akakunkuna ku nsonga ya Haji nga bagamba nti omwana amanyi biki Haji byayagala era ng'omutimbagano bakusuubira okuba nti bakusuubira obbyogerako mu programu. Anti kati nze siyinza kubimanya. Saagala nnyo okwogera ku paati ya famire. Omanyi famire obanga nga Oluganda weeruli saagala ate baŋŋambe nti omukazi oyo atalina mpisa. Okitegeera nze my part is kunzija mu kasasiro waabwe. Kati ebyo ebyabwe I think ayina emimwa asobola okweyogerako. Baganda be gye bali basobola okweyogerako. Omwana ayina emimwa asobola okweyogerako. Naye nze banzije mu byo kisiru kyabwe. Niko toyinza kutandika kugamba muwala nti akosa mutasobola kukuba. Shanga kubera ati omusajja. Sewe na wagira mbu anti Kulthum. Amukyawa bukyali. Amukyawa bukyali. Omusajja gwajja okukyawa. Saagala kulya linnya lyange ebibozi bya kiwala. Anti waya ukanene ako. Saagala kulya linnya lyange mu bibozi bye. Okay. Kale bannanga abatulabulira ku lwaleero mbadde ne Hajati ono. Anti njogera ku lunaku lineerabira. Aji yagambye mbu omwana bagenda mutwala mu rehab. Anti badde bagenda mutwala mu rehab. Family yatuula ne bagamba mutwale mu rehab. Naye nze ne ngamba no rehab ebeera eyamba muntu kutereza mpisa embi. Nenze ne ngamba tumutwale mu remand home y'abaana oba naggulu oba campiringisa oba wamenyenje wano mu Uganda. Naye mama we yeeyimiri agambye ajja kukola ki? Kuba Nicole agamba mbite mu nsiba nja kutereza. That is good. So bannange byebyo tumaliriza Nicole yeetonze nga bw'omulaba mu video yawo ng'asaba Hajati amusonyiwe. Abasirikale babadde bakambwe nnyawo we bamugiddemu engatto wensinze okutiira. Wenzize nga Hajati angambye alija mpeereza ekifaananyi ekyo mama Nicole n'ayimirira. Annange omwana wange temumukwata bifaananyi. Bannaye omukwano gwa maama. Omukwano gwa maama gwagenda walanze kambabuulire. Maama omwana ne waakola ensobi tasobola giraba. Abaagiraba. Naye ng'omanyi omuzadde. Olaba abazadde baffe kye baakola. Muzadde waffe yennyini, muzadde we yennyini yategeera nti bw'oli wa mutimbagano. Ng'aleeta kamera ng'agamba kankikwate nkiswaze oshegedde ng'ayagala akutiise. Naye abazadde b'omulembe guno bayitiriza nnyo okwagala abaana. That's all I can say. Naye nga mbaddeyo ku poliisi osi byonna byayogedde. Cyber harassment gwe musango, defamation ne computer misuse. Era Pretty Nicole avuddewo ng'awandiise written apology to Hajati
nti tagenda kuddamu kwogera ku linnya lye n'obwo live bwakola ne bakwano be ne bavoola Hajati it's not going to happen nti bwe biddamu ne bibeerawo Nicole bajjamu kimira kuntumye era bamaliriza tebamukoze eki tebamusibye naye nga osabadde asazeewo asuleyo ennaku 3 tumukimeyo after 3 days Hajati oyina ekisa ate n'okaaba amaziga nti ate bamuleke naye banayo Hajati mashallah na yakuwa yamala kale sibula abantu tugenda Hajati ndaba okuta akasawo ayagala kunsi zino nabadde nejjeko n'akasi nkulaba abali ku HK Media bambi tubasiibudde mwebale kubaako nga mbeera mutulindiridde ba updates tubaagala nnyo mwelaba kale bannange bw'oba oli mpya ku channel nga akagamba ako kasubscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, Instagram, TikTok, Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum